Ebikolwa by'abatume essula 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo abatume ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza abooluganda nti, bwe mutaakomolebwenga ng'empisa ya Musa bw'eri temuyinza kulokoka. Bwe waali empaka ennyingi n'okwawuka n'okwendowooza wakati wa Pawulo ne Balunabba ku luuyi olumu n'abo abaava e Buyudaaya ne balagira Pawulo ne Balunabba n'abalala ku bo okugenda e Yerusaalemi eri abatume newankubadde olw'empaka ezo. Awo abo bwe baamala okusibirirwa ab'ekkanisa ne bayita mu Foniniiki ne Samaliya nga bannyonnyolera ddala okukyuka kw'abamawanga ne basanyusiza ddala abooluganda bonna. Bwe baatuuka e Yerusaalemi, ab'ekkanisa n'abatume n'abakadde ne babasembeza ne babuulira byonna Katonda bye yakoleranga awamu nabo. Naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu ky'Abafalisaayo abakkiriza nga babagamba nti, kigwana okubakomolanga n'okubalagira okukwatanga amateeka ga Musa. Abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo. Bwe waali okwawukana kw'endowooza kungi, Peetero n'ayimirira n'abagamba nti, abasajja abooluganda, mwe mumanyi nti okuva mu nnaku ez'edda Katonda yalondamu mmwe abamawanga bawulire mu kamwa kange ebigambo eby'enjiri ne bakkiriza. Ne Katonda amanyi emitima n'ategeeza bwe yabawa Omwoyo Omutukuvu era ngaffe, n'atayawula ffe nabo, bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano mukemera ki Katonda? Okuteeka ekikoligo mu bulabe bw'abayigirizwa baffe kye batayinza kutwala newankubadde ffe? Naye tukkiriza okulokolebwa lwa kisa kya Mukama waffe Yesu, era nabo bwe batyo. Ekibiina kyonna ne kisirika ne bawulira Balunabba ne Pawulo nga bannyonnyola obubonero n'ebyamagero byonna Katonda bye yabakozesa mu mawanga. Awo bwe baamala okusirika, Yakobo n'addamu n'abagamba nti, abasajja abooluganda, mumpulire. Simooni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutunuulira amawanga okuggyiramu erinnya lye abantu. Ebigambo bya bannabbi bitabagana n'ebyo nga bwe kyawandiikibwa nti, oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka, ndizimba nate eweema ya Dawudi eyagwa, okumenyeka kwayo ndikuzimba nate era ndigirongoosa, n'amawanga gonna abayitibwa erinnya lyange ku bo, bw'ayogera Mukama. Ategeeza ebyo byonna okuva ku lubereberye lw'ensi. Kyenva nsalawo tuleme okuteganya abava mu mawanga okukyukira Katonda, naye tubawandiikire beewalenga obugwaga obw'ebifaananyi n'obwenzi n'ebitugiddwa n'omusaayi. Kubanga okuva edda Musa alina mu buli kibuga abamubuulira ng'asomebwa ne mu makuŋŋaaniro buli Ssabbiiti. Awo ne bakisiima abatume n'abakadde wamu n'ekkanisa yonna okulonda abantu mu bo n'okubatuma Antiyokiya ne Pawulo ne Balunabba, Yuda ayitibwa Balusabba ne Siira, abantu abakulu mu booluganda. Ne bawandiika ne bagikwasa mu mikono gyabwe nti, abatume n'abooluganda abakadde tubalamusizza abooluganda abali mu Antiyokiya ne Busuuli ne Kirukiya abali mu baamawanga. Kubanga tuwulidde nti abantu abava ewaffe baabasasamaza n'ebigambo nga bakyusa emmeeme zammwe be tutalagiranga. Tusiimye bwe tutabaganye n'omwoyo gumu okulonda abantu okubatuma gye muli wamu n'abaagalwa baffe Balunabba ne Pawulo, abantu abasingawo obulamu bwabwe olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kyetuvudde tutuma Yuda ne Siira era abali babuulira obumu bwennyini n'akamwa. Kubanga Omwoyo Omutukuvu yasiima naffe tuleme okubatikka omugugu omunene gwonna wabula bino ebigwana, okwewalanga ekiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa n'obwenzi. Bwe muneekuumanga ebyo munaabanga bulungi. Awo bwe baasindikibwa ne bajja Antiyokiya ne bakuŋŋaanya ekibiina ne babakwasa ebbaluwa. Bwe baasoma ne basanyuka olw'okubuulirirwa okwo, Yuda ne Siira kubanga nabo baali bannabbi ne babuulirira abooluganda mu bigambo bingi ne babagumya. Bwe baamalayo ebiro ne basiibulwa abooluganda n'emirembe okuddayo eri abaabatuma. Naye Siira yasiima okusigalayo. Ne Pawulo ne Balunabba ne balwayo mu Antiyokiya nga bayingiranga era nga babuuliranga ekigambo kya Mukama waffe wamu n'abalala bangi era. Ennaku bwe zaayitawo Pawulo n'agamba Balunabba nti, kale tuddeyo tulambule abooluganda mu buli kibuga gye twabuulira ekigambo kya Mukama waffe tulabe nga bwe bali. Balunabba era n'ayagala okutwala Yokaana erinnya lye eryokubiri Makko. Naye Pawulo teyasiima kumutwala oyo eyabaleka mu Panfuliya n'atagenda nabo ku mulimu.
ne wabaawo empaka nnyingi n'okwawukana ne baawukana. Balunabba n'atwala Makko n'awanika amatango okugenda e Kupulo. Naye Pawulo n'alonda Siira n'avaayo abooluganda bwe baamusingira ekifo kya Mukama waffe. N'ayita mu Busuuli ne Kirukiya ng'agumya ekkanisa.